abantu batandika okunnonda mu 2006 naye ogenda mu palamenti nagenda mu 2010 emyaka 4 nagimala mu kooti bwe twali naye mu kooti ate kati ye mukwano gwange Reverend Bakaluba Mukasa era ye chairman waffe owa district ya Mukono ali ku kaadi ya NUP kati ebirala twabireka Kyagulanyi n'atugatta ate bukyatugatta Mukono afunyemu nnyo era naye mubanjulidde naye wano waliwo ne muganda wange omulala naye twavuganyako naye nebino ebintu tetuteekamu mpalana oba kuba tulinaanye ekibuga abantu bampa obululu 4.5 ye ne bamuwa 2 tewaliwo yawaaba ne tugenda era muganda wange ono nze nagambanga abantu tanvuganya muleke naye kuze ku mugongo gwange kubeerako obwa RDC ajja kutwala era ddala kati RDC ate w'Emukono oyo muganda wange bamuyita Nabitaka Ndisaba ye RDC waffe okujjako n'omwemwemwemweno abeebugerera abatannamanya bakulu ewaffe bw'abeerawo yabeera omugenyi omukulu ku mikolo kubanga ye yagamba akiikirirani Mwami Museveni ne tukikkiriza n'ekyo obuntu obutonotono bwe butyo tebukyatulya kyani atudde mu ntebe ki eggwanga lirina okugenda mu maaso ate ffe Mukama bataddewo mu budde buno tebu eyavuganya ku bwa mmeeya naawe nkutumidde salaamu aleikum tulina wano ne ssentebe oweruweeru mukulu Lasco Kibirango ono obedda gwe banjula bwatuukidde nga munaamusongako nti omubbi w'ettaka wuuno nze ndi mugenyi kuno mu nnyanja mubeeramu ebisolo 2 naye bifaanagana ekimu bakiyita goonya ekirala abazungu bagiyita alligator era abaganda bwagisanga ngamba nsaze goonya enkazi kuba bifaanagana naye omuzungu agamba nti alligator bw'avanga mu nnyanja n'akunyumiza nti java mu nnyanja ndese goonya mulwadde gwowa okuttale owakana otya tabula tugende tabula so olunaku lwe nasooka okulaba Nantaba mu palamenti twali tuteesa ku bajeti twali tuteesa ku ki ku saidi y'NRM nefubutuka omuwala muto n'ayogera ebigambo nga byali by'amaanyi nnyo nga by'amagezi ku ttaka ku bajeti eyo ne ku by'ettaka nali ninaanye munnange eyansooka mu palamenti omukulu Kasiyano Wadri n'ayimirira n'agamba sipiika nti nnyabo olw'ekisa kye ekingi buli MP baali bamubalidde eddakiika z'anaayogerera n'agamba nnyabo sipiika olw'ekisa kye ekingi eddakiika ezange ziwe Nantaba nze siyogere Nantaba azikole ki azogere Nantaba ne tumusanyukira nnyo naye munange twagenda okulaba Nantaba yeeyongerayo Nantaba yeeyongerayo natugamba nti kale kiriba edda emmese y'omutala si bwegamba tikiriba edda kuno ne kusenga omuntu ne mubba naye nga mutuufu neegumira mu mutala bwe twale tumalako palamenti eri ngenda okulaba nga Nantaba atuula eno naffe bwe tulonda alonda naffe bwe tuseka ng'aseka bwe tukaaba ng'akaaba ki naffe netugamba munnange Mukama bw'atyo bw'aleeta
ate olugi kati mukulu Mpuuga lwakwatiridde n'ekisumuza akirinawo musawo yagamba ndugudde mujje gye muli mwenna mujje gye tuli mwenna abalina ennaku abalina ki ennaku okusonyiwa si kwaffe kwa Allah naye neno mu nsi tusobola okugamba mukama wange oyo mutusonyire abadde mulungi agezezzaako era obutebe enewaffe talijjaamu enewaffe terijjaamu n'olwekyo abaagala okujja enewaffe mubeere banjulukufu NRM yekola bulungi akabonero yeewaka baasi egenda nesimbula netikka abantu bano abatudde mu baasi si bananyiniyo naye bebasaabaze kakati baasi etambula nga mulimu ne kondakita baasi bwetuuka ebukolooto ne wabaawo agamba yimirira nvaamu baasi negenda bwetuuka bali waggulu ng'okyameekasawo ne wabaawo agamba nti nange nkola ki nvaamu bwetutuuka mu Kalagi era ne wabaawo agamba nti nkola ki bwetutuuka emukono bangi awo ne bagamba nti nze nviiramu wano nti nange nviiramu ki paka baasi lwetuuka gyegenza olweggulo baasi driver ne kondakita ye babala sente zaabwe ne bavuga baasi yaabwe ne bagenda nayeeka kakati bano abasaabaze bw'oba olina gwoyagalako omulinda ku ki ku siteegi waviiramu abamu ku ffe baasi twagivaamu mu gwa 12 naddala nze 21 omusajja oyo Besigye we yawandiika ekiwandiiko galaba twetereze reform n'omugendo twaguyita reform ki abamu awo ne tuvaamu ne waliwo abalala basigalamu babidandisali bwe tutuuka ku kyogamba nti bajjeewo ekkomo ku bisanja bidandinaga nange eyo stage temumpisaawo awo eŋŋendera ddala naawe omanyi lwe wavaamu ye kino mbadde nkyogedde pulezidenti gwe mwalonda ntumye obbalaba kakati bassebo ne bannyabo waliwo abafiiriddemu ku togikwatako naye nantaba waaki ekyo baasi yayimirira ku siteegi atogikwatako n'asooka asirikiramu ate baba bakasimbulako nga wali wamaana nange nvaamu aganyabo basi ogifuddeyo bakitofiiriddemu wali ffe nga tukyalinda mukama wange ono akulira Buganda mu NUP yeyansanga nanjawulirako ku mulimu gw'omunene nagamba namboze mu biseera bino ebyakalulu wajja okukwata kye bayita East Buganda Buyigwe Buvuma Mukono ne Kayunga nanja sikaka akafaako kyesimanyi mukama wange okulonda nga bwe gwagwa nkaze aŋŋambye ekinjira nkyakola kale mu kiti ekyo bassebo ne bannyabo mwenjogerera mu ttuntu lya leero ng'omukulembeze coordinator alabirira ekitundu kino ekya East Buganda nga nyimiridde wano okwogera ku muntu gwe mbadde mmanyi omuntu gwe mbadde nkola ki fefeka bw'oba nga totegeera birala byonna byonna naye waakiri ng'okimanya nti sifefeka musajja wa Kabaka ebirala byonna byonna nga ne bwoba tomutegedde ku bino ebyaffe ebyobufuzi nga fefeka ekyo ekyoga nti ono musajja wa Kabaka ng'okikola ki bano ab'amawulire batiisa bano naye baliwo olunaku lwe batukola obubi ne batunula mu kisenge ky'omutanda ne batandika okwogera ku mulangira eyali akazaalibwa ebigambo ebitaliimu buvunaanyizibwa yali fefeka eyayimirira mu lukiiko lwa Buganda n'akwata olupapula lw'amawulire lwe yali yeegulidde n'aluyusaamu n'agamba n'okugamba
Tibuli muntu yena yagala Ssaabasajja Kabaka luno olupapula tuluzize amazima ensi yegayirira ffeffekka saidi eri amawulire ffenna twagazira naye nga ffeffekka ekyakikoze eki akyogedde okwogera amazima ng'omuntu tafuddeyo ku bino akola ki ku binaddirira ffeffekka mukono wali mbadde mumanyi nti ye ssentebe ow'omuzikiti gwaffe wali omukulu naye ffe mukono kye tubadde tulina mu bukulembeze bwa ffeffekka abasiraamu mu bitundu ebirala banyiigana naye mukono bonna babadde baddeyo ne babeera ekintu eki olyambuuza wabalaba ddi buli lunaku lwabaawo okusiiba tutongozayo olunaku ewange nenjijja ne baganda bange ne banyinase ne batata bange ne bamaama netusiibulugukira wamu era waliwo abantu abaali babitandise enamboozi nga bekukutiriza ku basiraamu ojja osiraamukira eddala neŋŋamba Katonda omuyinza alisaasira imaamu wange ye Lukwago Elias yaŋŋamba nti mu biseera eby'oluvannyuma Allah alisaasira abo baali bakoze eki ayagadde ate era mmwe mwennyini nze ngenda kubeesimba mu mmwe ŋŋamba Allah mu basiraamu bonna abaali eri mukono guleka mukono mwabulamu omu bw'ati agamba nti kamuwoowe kale katugambe nga nabbi waffe bw'atuyigiriza nti abatakkirizanga ffe tubaleke oba oliawo ku migongo gyabwe kulivaako abakkiriza si bwe kiri banange gwe mukwano gwe tubadde nagwo omukulu ono yasabako ku bwa mmeeya ate nno nze namugambanga nti ffeffekka genda bugerere tubulwayo omulwanyi era omulundi guno katanfe essanyu nga mpulire nti ffeffekka Katonda ono aterabya abantu be amutukidde abantu be Bugerere mmwe n'abagira ekisa ne mulonda musajja wa Kabaka ono okuba chairman ow'ensayidi eno mwebale nnyo mwebalire ddala okuwa Sserubogo ekitiibwa ekyo talina 10 kyafunye mu ofisi yafudde nga tannasasulwa na mwezi gusooka kakati bwe wabaawo okufiirwanga kuno bansomesa nti mwe abasiraamu ne postmortem temujagala Katonda yatuteeka mu nsi era Katonda yatuyita emisango ye yagikola ki yagisala tuli wano nene Katonda amanye ekyabaddewo buli omu kufa alina byalowooza ng'era alina kwasinziira wabaddeyo aŋŋamba nti ffeffekka atambuza omuggo yawalampya atya omuti mu kkanzu banange waliwo ebintu abantu bye bakola ne Saitaani yennyini n'akwegaana n'agamba nedda bannange mumpayiriza ekimala leero nange eyo saabaddeyo nsaasira abantu abasuze mu nnyumba emu ne ffeffekka singa gavumenti ebaddemu abakesinga bakapererugadi betwawulira bambi abo basuze naye mu nnyumba betwalisoose okukwata egambye ababuuza mwamulabye ddi yafulumya atya mwategedde mutya naye mwe mugamba nti Allah bwatyo bwageze ffe tetujja kusobola kutta batemu bonna naye wano waliyo nannyini ffe abali wano abalamu Katonda wange omulungi ow'ekisa Allah nkuwanjagira Mukama Katonda wange bwe wabanga waliwo omuntu ow'omutima omubi ng'ali bwomu oba nga yegasse n'abalala nga be bakoze ekikolwa kino ekyokutta omusajja ate ne bamuswaza nti yesse Allah tukusaba ossa obuyinza bwo omuntu oyo oba abantu abo Mukama
bategerekeke. Amina. Era Allah nkwegayirira bwe kiba nti oba musajja wo Ffeffeka yatabuse mutwe n'alinnya ku biti gy'abadde talinnya naye jjambulamu obwenseenu Allah musaasire kubanga ffenna buli lunaku tukeera twagala bulamu abantu baagala bulamu tulwadde tulwanirira abaana be batta nga tulina Ffeffeka sirowooza nti Ffeffeka yalilemedde okwetta nga tawangudde Kalula emirundi emingi gye yeesimbyewo najja n'alaba nga yakafuna oba chairman wa disitulikiti neyeyimbamu omuguwa neyetta tulina ennaku ku mwoyo nga tuyimirira mu ssaza lya Ssaabasajja lino ne wabaawo ababuukula nga Ssaabasajja alagidde ne wabaawo abeetuminkiriza ne babateekesaako ekifaananyi ekibi mbw abeebugerere si b'e Buganda mu nsi muno muntu ne bwali biwokola otya bayibuli gye nsaba egamba nti omubi yakangabala n'ayagala n'okwata ku ggulu naye baagenda okuyita erinnya lye nga taliiwo bayita erinnya lye nga takola ki eno ensi ya Ssaabasajja Kabaka lino ttaka lya Ssaabasajja Kabaka ye mukama waffe si yalirimako muwogo n'alya naye bagamba nti simbayo omusiri gwa muwogo ogw'abeeni ate gw'ogusima n'ogukola ki n'ogulya eno ensi Buganda bajjajjaffe baagigula na nnyago eriko square miles z'ettaka omutwalo gumu mu 9 nawulidde mukwano gwange nga nammwe era we mumanyi mwami Museveni gwenjagala ennyongera we mukitegeera yagambye nti kino ekisanja olutalo lw'ettaka lugenda kuggwa neŋŋamba Katonda bw'atera bwe yagamba mu kitabo ekitukuvu ekyaffe ekya bayibuli kikakasa ne mu Kuruhani kiteekwa okubaamu n'agamba nti Katonda bw'ali bajjako omukisa gwammwe bannaggwanga bagenda kujja baliira ensi yammwe mu ngalo zammwe mu ngalo zammwe nga mwe mukutte bwe muti baliremu ki mulirwala ennyimbe ezitawona abaana baliramira bataata baabwe abaana omuntu n'agamba taata nfudde naye onkulizanga abaana bange ekyo tekiteekwa kubaawo kibeera ku mulembe mu kalimire abantu ne bagumba ne kadange Ffeffeka ne tubuuza ne mwami Bakireke nti tuziikewa n'agamba gwe gende wa Ffeffeka nze kanzuuke neetooloole bano ki mangu Katonda waffe tusaasire ekintu kino kisaanako amaanyi ga Katonda bassebo ne banyaba abasaba bayimaamu b'amasheeke mututeereyo edduwanga z'amaanyi ate bwe mubanga musaba ebigambo mubyatule ebigambo mubyatule bitegerekeke Magufuli lwe yafa ennaku ezo bagamba mbu abantu erinnya bayogera bwogezi nga beekomoma baali bagamba lyamula jayi Katonda nonaye omukulembeze omuwaneeyu wano mu East Africa twalako omu Mukama erinnya lye lisookako emu naye malayika ali mawutu olwajja ng'akwata Magufuli abaayemwe muyige okusaba ebigambo ebyaki Katonda bwe mube mumusaba emikisa mugateeko nti totuwa mukisa guliko buyinike nga guno gwe yabawaddemu abantu bawa n'abawa chairman ow'enkyukakyuka naye ne gujjirako obuki obuyinike kakati buno tumusiika ekinnuma yemmwe abamu abatukoonako mpuuga mugende mpola abasajja temubalaba naye ng'ate bo bano abasajja abaffe abatulaga bali bano abaffe ekibambaza empale ekyoki nammwe muli basajja bassebo eno ensi tetwajja wano nti tuli bakyereeta eno ensi abajjajjaffe ffenna amawanga gaffe ag'enjawulo ate bwe tubeera wano e Buganda omutanda yasiima tekuliko Muganda nnyo
n'omuganda ow'olunguuba buli muntu ajja Buganda n'ayisa eby'ensonga n'abeera muntu mulamu oyo abeera Muganda asinga omusajja alina omuziro naye ng'akola ebigambo ebitaliimu magezi oyo ye tabeera Muganda era tumuboolerawo kyenva mbakubagiza nga mbagamba nti weewaawo abakula ennume tewakulemu weewaawo Mukama ajja kutuddizaawo wano omuntu ate mukyayokya mwakava mu kampeyi mukyayokya ekirungi kasita mukimanyi ebirala byonna mubyerabire mujjukire manvuuli twagala omuntu avudde eno bwe tuli mwanjula e Kampala nti yazze mu kifo ky'omugenzi ng'abantu bonna bagamba banange mwebale Mukama atukubagiza sembayo nga mbabuulira abantu b'ettaka mwanyinaze Kalwangu abadde wano ne mugamba nti aligeeti egambye embugo gonya muki newunyiza nnyo nanta babadde minisita obuteekwekako wadde n'asonga wano bw'ati mu Kalwangu kino omubi w'ettaka wuuno sebo Kalangwa olina okukola kyonna kisoboka wejjeko ekigambo ekyo Mukama mulungi obudde bwonna kyesembyayo kiri kimu kyatusibya n'ono ono Sseggonu yayimirira abantu n'agamba mwami Museveni mu ntebe wotudde we wali ebyapa byaffe situkawo sembijjayo oddemu otuule baatutwala nze ne Sseggonu baatukomya wala nnyo naye tetwatirira Kabaka twagamba bakufa tukole ki naye ettaka ly'abajjajja mwami Museveni nga tannalumwa ttaka lya mayiro mayiro 8 ne mayiro 3.5 ez'omutanda zezirina mayiro land waliwo gye baali bayita official mayiro ly'ettaka ly'embuga ne wabaawo mayiro 9 Queen n'abeera omukuumi ng'akakuumira abaganda ab'omulembe okulikola ki omuganda agamba nkukuumira yakubba ettaka lyo balitemyemu ebyapa ebya freehold ne ku mulembe guno ne waba omusajja ekayunga eno alina esiko ya mayiro y'ettaka naye ng'omugamba nti kale tumenyere bajjajjawo wasikira tulaba yakuwa emayiro Pulezidenti Museveni musaba nga tannagenda ku mayiro 8 kubafa abali ku mayiro tuli happy nze ndi wa kibanja ndi happy ndi ku ttaka lya Kabaka nze ndi happy mpulira na buli az'amaanyi ku mutima okuŋŋamba busimanyi muwe emitwalo era wali emukono omwaka nga nze ninako ennyumba omwezi nepangisa emitwalo 2 ku ttaka eryo tetuli happy mwami Museveni okulaga omufano omulungi ekigambo kye bayira mayiro land ekyo kyabaganda ekyoluzungu bakiyita freehold bugerere mumusazeemu ebyapa ebinene ebya freehold ze mayiro zaffe 9 mbadde musaba mwami Museveni talagiriza bali wala tandikirawo amayiro 9 kaluwa 1,500 ez'ebibira ez'emikka ez'ensonyi zalagawa lwaki ettaka lya Buganda lyerifuuka nti nno lyo abalirina Ssaabasajja erirye n'abali ku kanaana ak'abaami bebokka be batunuulira nti be batusibyeko obuzibu naye nga namwe banange mumanyi baani abatugoba kuki ku ttaka tefekka nze saalyogedde ebigambo bingi wano ng'olinze genda naye ekisooka luno lwe lunaku lw'olusembayo emagombe tebalya kyaggulo nti onoosanga tebakuteereddeeko era naye baba bafumba ekyeggulo bateekwa okuba kati bategedde nti ogenda ebigambo byenjogedde wano singa nze mbadde nfudde ne fefeka yali byogedde ate nga mutuufu
nze kakati nga munziika busisi ntyo. Omuganda agamba bamutta akira yafa. Bamutta akola ki? Banange tugume batutte naye tuleme kufa. Ku mulembe guno omuntu afa obufi oba tukoze bubi. Ne bw'oba onyiize ne wejja mu nsi genda ofe n'omuntu. Genda ofiire ku muntu. Lwaki oyagala ove kuno ku nsi ng'ofudde bufi tirambozi omusota gwamuboze? Ze eyo yendowooza yange nti bamutta akira yakola ki? Fe abamutumaliridde okuwangaala emyaka 8 nga tufukamidde. Katugendere ku 5 nga tuli ku magulu gaffe. Katugendere ku 5 nga tuli ku ki? Ku magulu gaffe. Balamira Abaganda bantu ba Kabaka mulekerawo okutya okufa. Feffe kakati afudde. Neno olaba omusajja ng'atiririra okufa, atya okufa n'omugamba otya kitya okufa ti ne bw'onootya okufa era n'olituuka ogenda kufa okufa kwo teri agenda kukufiira. Tulese wano ebbanja ebyaffe kaka byegatte ku lipoota ennyingi ze tubanja ey'amasiro eyani bwe battaabiriga nze nzekka omuntu ogunambooze nze gwe bakwata okuttaabiriga nze omukazi atasobola nakusala wadde enkoko ne bandeeta we naggalama ne bambeesaawo paka we nali nga nfiirawo ne banteeka mu ambulensi bantwale mu ddwaliro ne batuuka mu kkubo n'ettima ne baleeta emmotoka ya poliisi endala neetomera ambulensi. Era abantu abamu oba bagannambooze gyali tijali akyayogera ng'obwedda ne bagamba Allah bane Allah akola abantu kati oyo atuleka. Nabawulira ennaku ezo bateesa n'okuteesa tulekeraawo okusiba Nambooze kubanga we tumusiba yeeyongera amaanyi katumulumye tuleme musiba. Katonda nga yatabangudde abakuwalana batandika n'okuteeseza ebikugasa nga balowooza ate bakuteesaako. Omukulembeze waffe omugole baŋambye nkuyiti naye bannange mbabuulira ekisooka ekifo ekyo tuuga mwatudde nange nali kyekwanyiza